Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusizaako bassebo ne bannyabo amanya ne ddoboozi nze Ibrahim Mukasa. Akadde kano tukyaliddeko celebrated comedian MC Mariachi. Musajja ali celebrated mu comedy. Twalibwa ku buko. Gwe ina fige twalibwa ku buko. Portable guy. Mariachi ine simu ey'ebbeeyi. Kudaala ndigifuna. Ndaba kamera 3 zonna zeepanze mu line bwa. Kye kiriwo. Obulamu bugamba ki? Mpola mpola mugamba ki? Oli bulungi? Tulina tabbu. Gye baleko. Kale bambi. Onyirira Mariachi. Okakasa. Kanekube mu selefi. Bino tunyumyamu bunyumya abatula batumbifuula serious. Tebaddeyo ne banyiiga. Temuddeyo ne munyiiga. Ni Mariachi azannyidde ku TV. Temuddeyo ne munyiiga. Tunyumyamu bunyumya. Eno yammeka essimu. Simu ya bbeeyi. Yammeka eno. Simu si y'amaanyi ya miliyoni nga 2. Naye omusana ngonkaliridde. Oba okyukodde wano? Ngonkaliridde nnyo kamera sinaba zinfuna bulungi. Tugende mu maaso y'embeera. Obulamu bugamba ki? Obulamu buli awo. Nkwanirizaako ku Extra Digest Mugoba Nsonga. Nsaba obuuze ku batulaba. Bananga abatulaba mwebale kubeerako ku Ani Digest Mugoba Nsonga. Ku Digestion Mugoba Nsonga. Ne Black Keys Mukasa. Tuli wano ku Big Zone Nansana. Big Zone Nansana we tuli. Akafuwe bagenda okuliira ssente. Nga batadde leero. Bwe batabwe bati. Big Zone nzigule straight away. Nakati nzigule neetekirizibwamu bantu naye nga nzigule tegalwanga wokko neetekirizibwamu bantu. Ekijjulo kulika lockdown wano. Tugenda kukola concert nga bagiyita COVID muliro. Okuyingira meka. Okuyingira sijja kuba nnyingi kubeera nabo tebayina. Babadde tebakola mbeera ogirayo ebadde bweto. Era singa bana batukkiriza nti amabala gaddemu gakole. Mariachi addemu akolera abantu. Tugenda basalirako abagagga bajja kuba ba mutwalo. Abaavu bameka? Abaavu 5. Okufuluma meka okwo kuyingira? Okufuluma bwerero okuyingira mutwala. Abeetetenkanya 5 kubanga embeera n'abagagga benja beera sobera beera nabeera zeasalika mukko. Okay, tuline Mariachi, MC Mariachi ali celebrated mu business ya comedy era nga atamanyi Mariachi either wakazaalwa obanga obadde mu ICU okumala ebbanga ddene eriwerera ddala. Bwe kiri era tugezaako mpola mpola abulamu tebadde bwangu kubanga bukyanga batulooki nga tulimu mugo okusatu tuweza emyaka 2 emituufu. Osurvivinze otya mu lockdown Mariachi? Tubadde nga tubeerawo bakama baffe badde batubeererawo batuyirawo omubiri mukama wo n'omukubirako n'akuwaayo 2 omulala n'akuwaayo 5 10 n'otambuza obulamu mpola mpola. Bakama abo be baani Mariachi? Era bw'obadde okulaganira mu mulimu gw'okola. Bannannyini bifo ababadde tebeeyiya ne mulimu abaakyusa emirimu nga wali kiraabu waliwo bbuca ya mbizzi abalala bateekawo masabo. Olwo lwonna nga bafaaki? Wangi? Olwo lwonna nga bafaaki? Anti kukyusa mirimu kutetenkanya. Babatayiriza eno ne bafubutukira eno. Abalala bakoze masaaluuni ebintu ebadde byangu by the way kankubuulira amazima. Era sibadde byangu nnyo obulamu badde bwakutayiza nnyo bwakutetenkanya naye twebaza Mukama nti tubadde tusobodde okubeera kuba abamu bafudde nimu abafudde obulwadde era tubasaasira abafiiriddwa abantu baabwe. Kibi nnyo kitalo nnyo. Mukama abagumye ate n'abagenzi nabo Mukama abawo kyumula eky'emirembe. Tuli awo mpola mpola mpozi tulaba mmwe temukoseddwa mu kino kintu abakola ku mativi. Era bw'abaawo omugagga yenna atasasula mukozi wa TV oba olina kyonoonya. President yali ayogera ati yagambako nti TV teziddamu ne zikola. TV ne radio zibadde nzikola. TV ne radio mubadde mukola. Ate nga wunyina amakyaki gabadde ng'olusi gakola kigagaanibwa. N'ebintu bino wammanga TV, hoteri, okiwulira malwaliro. Olaba abantu bakoze ne kiriniki nga tasomangako yadde obusawo asiga. President we yagamba nti n'amalwaliro gakole. Abayaye bagulirawo obukofiiro obweru ne bagula amataawo. Ne basuubula Panadol.
ola musajja kumugamba ani yannuma ate nakuwalya nsimbu kumbe mumba badde yekweka mu busawa ogenda okulaba asuubira okuyavunaanwa musango ki gye bigwera yavunaanwa atya ate obimanya olabire yabadde ayagala eryani yeyongera kuzimba ate noziri mbeera yakutetenka ja creativity yebadde tuusa mwene tuli ku extra digest mugobazonga tuli ne mariachi Ibrahim Mukasage manya gange tuli nansana wano ku big zone we tusanze mariachi bwe kiri mariachi tuze tubalaba mu comedy store online mukola kitambula kitya ne Alex Muhanji tubadde nga tugezaako ne online era tekola bulungi olw'ensonga nti abantu babadde balina okugula data naye ali expensive sibane simanyi n'amalayini z'abantu ez'amasimu bannange data naye yafuuka kizibu n'enyini data asusse ebbeeyi oba omuntu agenda kukozesa layini kiba nange n'aba ne data ali simple bw'abayo alina data owali simple mpita abantu mbagambe nti layini yeesaana yeyina data omutuufu ogikubira akalango naye data naye afuuse data oba wakateekako akantu bwoti omwana yakakusindikira akafaananyi ogezaako kadawunloadinga bwoti kajje okeetegereze kabanga akambuka w'oyagala ne kakola x olonga akafaananyi omwana kaweereza kalimuki ate oluusi oba oyagala okamaleyo omwana akusindikidde akafaananyi oyagala weetegereze mwana afaanana atya kati data oba odawunloadinga bwoti nosooka olaba ennyindo ne kakkirira mu kifuba ne kakkirira kaba katuuka oyagala ne katuutuutu data oyagala okuddamu okudawunloadinga nga ne pati gyoyagala ebuusa oddako bugere naye nga zo baziridde naye aba data naye bannanga alina layini entuufu esaano erina data omutuufu anaasobola omuntu wa bulijjo atali omuntu atali gwe bayitaani omuntu wa wansi bamuyita bata mu biseera by'okutuwa ssente vulnerable nga toli sima vulnerable okiwulya mutufune layini y'essimu egenda okusobola data nga naye oli vulnerable yayaniriza esente emitwalo 10 giri gye baatuwa emabegakaawo nga naye asobola okukozesa ku data naye data asusse obbeeyi oba omuntu afulume bufulumi agende data gye batamuseera ate nga mu lockdown simu zitubeezezaawo nnyo kubanga stress zibadde nnyingi omuntu ayagala downloadinga akantu kamaliya kyakalabeko naye aba ayagala akalabeko konna akoma ku buzina wano magalaga puulo tebulala tabiraba data naggwako ogenda okulaba nti kantu kamaliya kyokalabidde emitwalo egi ebiri kyokka kaddakiika 6 kyokka ebiri gino maliya kitafunyeeko ate tafunyeeko n'owa data ayomba banne abakola ku masimu layini yonna eri eyo ekola ano mu Uganda ng'olina data omutuufu mpita abantu mbabuulye nti layini yo yesaana yina data omutuufu ze nja bagamba. Okay, Mariachi, ngetuvuddeyo eyo njagala tutunuulire abantu bakulabidde ebbanga, abantu bakuwagidde bakwagadde, naawe okoledde abantu ebibazimba ne kubasanyusa at the same time. Toweebuula, totyoboola, towemula. Abalala baagala kumanya Mariachi yaani azaalwawa mutabani waani? Mariachi era yazaalibwa bazadde taata ne maama ate waliwo gw'obugwe. Mutabani wa maama ate mutabani wa taata. Bebaani abamanya? Amanya? Amanya Muwonge, taata wange Muwonge by the way. Mama wange Nalwoga, mama wange wa Mmamba. Taata wa Ngabi. Okay. Be banzaala. Era ndi musajja wa Ngabi nze Kasozi. Kasozi? Mwe Kasozi bali babiri wabaawo w'Emmamba n'ow'Engabi n'enzi wanze ndi wa Ngabi. Amanya kama tufugwani. Ate Kasozi ngogedde nze Kasozi. Eddala era sikkulu nnyo eri eddiini ndi musajja mukatoliki mukatholiki Charles naye ng'osabira wa pastor Bugembe anti kati nze omanye okusaba kwange nze okusaba kwange si ddiini mutima era nsabira wa pastor Bugembe wensabira pastor wange wembeera buli lwa Sande nansana twali mutawaana gonna era abantu tubaaniza bengera okujja pastor Bugembe okusabako. Okay. Mbera tuyisiza bulungi n'akamuyibula mbeere badde adi nnyo
era nkwebaza okuba nti osobodde okujja n'onnoonyaako abalala batulina nga batutadde balyoke batunoonyeeko batuggyemu amawulire TV zaabwe zikole tipeji zaabwe zikole kati balaba nga ffe abatakyalina mulamwa naye naffe tubalinze tugenda kubalumya nze kubuulira twegemesezza kubanga twagala okukola okiwulira kati n'abawagizi baffe abamu balina obusungu sikakasa simanyi oba kyekituufu bibadde bibalukabaluka mu kibuga oba abawagizi baagala tulaba nga beekalakaasa nga bateeka gavumenti ku nninga nti wayi mugguleewo simanyi nange nteebereza biteebereze simanyi oba kituufu okiwulira naye embeera tebadde nnyangu niye twebaza Mukama Katonda n'abatubeereddewo naye abantu abambeereddewo abanjiriddewo omubiri mbeebaza siyinza bamalayo kubanga natandise obbamenya bo bangi nnyo siyinza bamalayo naye mbeebaza nnyo mwebalire ddala naye aba TV tebatuyiriddewo omubiri lwaki aba TV batukyaza ku ma TV gaabwe ne tujja ne tukyala ne tukola pulogulaamu Ibula obadde ng'onkyaza ku koona nagendako ku TV ezimu n'enkyala naye teri director wa TV agamba nti no comedian bw'ajja wano oba omuyimbi agende n'akasawo k'omuceere beekwese mu busonda TV ze zifuna ba viewer channel zitambula sente zidda ku akawunti bawoza tuzzaako ki bo basirisi bannannyini ma TV mutuyambe ye TV gy'okolako yaani yagakani agakani yani agakani si somero agakani sebo mulangira mugagga ye nanyini Serena nanyini Spark nanyini NTV nanyini Dembe si wawano muzungwe cherupe sijja kumunnyonnyola kubanga ate n'abamuliranye ba manager baganda tebajja kutuusa ssente bwe butuuka abaganda bakola bati waliyo bagundi waliyo gwe manyi Kikere Sam Sam Kikere agenda nayambala nguwa wayalinge naye asiba omusipi omunene nafuna alina zino empale za kache ngumu embale nereeta obukopo nereeta obukopo nateeka nefuula serious abo Bakikere be balya ssente ze ba directors ze batuwa okutusiima tesiyinza kutuuka so agakani amanyi Oluganda ajja kufuna interpret omutaputa basobola kubituusa ani akusesa nga tusabayo ka ssente naye bw'oba omutuukiridde oyinza mugamba ki ebyo mugenda bidireetinga tulina MC Mariachi ali wano Kasozi Charles comedian musajja yeddira ngabi Kasozi Charles era azaaliddwa ku kyalo Nansana awangalira Nansana okuva nga olunaku day 1 paka olwaleero Mariachi we Nansana akulidde ku Nansana azaalidde ku Nansana azimbye ku Nansana era wakubeera ku Nansana nze sina ago malala mbusimanyi anteredde ngende emunyonyo bwengwa mbasezi beeyo besimanyi babakwata bana be Nansana abamanyi kati ku ssaawa 9 ezekiro ali emitwe yaliko anali ebigere wasawa 12 bamazo bibika ataddukamu obuddusi nga tanya wasawa meka ngende mbasezi beemunyonyo simanyi babo balya batya tubeere no Nansana yaffe mu ghetto zaffe tetulina tabu akala amatendo kagenda terera tugenda ababbi tugenda tubamala mu katundu mpola gye bujja nabe munyonyo bajja kujja eno bave munyonyo bajja Nansana bajja kujja olwo abe Nansana okukulosinga okudda emunyonyo nga tunoonyaayo ki ate tuve eno ffe tuve eno bantu abali creative tugende mu bali abasoma obusomi enjawulo ebaawa anti enjawulo creative obeera ku Katonda yakubuusa obwongo emunyonyo Elias kaakasawo naye eno tuli creative tuli ku extra digest mugoba nsonga Mariachi njagala tutunuulire olugendo lwa comedy otandika otyo otandikirawa but before comedy wali dancer wali entertainer nga obiibya nali dancer era watandikirawa nakola ku edda naliko mu karaoke nakolako mu kibiina oba kiyitanga Tears Entertainment kyalinga wano Nansana Big Zone eno nga tenafuka Big Zone waliwo Zalix bagitanga Zalix by then musajja nanyine bamuyitanga Mr. Katerega Alex kati bagita Zalix wenakoleranga waneeno kati netuka ekiseera nebanga eruzinga mukko newabawo gye baali baguddewo bagitanga Siriton nayo nenkolerawo kko in fact Siriton eyo Siriton wewamu kuwaava olugendo olwantwala mu kibuga eyo e Kampala Siriton
bagitanga Siriton Club. Yali nnungi nnyo, in fact omwana yanzija okuntwala yanzija ku Siriton. Yakwaza Alex eno bwe mala okwonooneka mu ko director afudde bikyankalanye mu kangolo wa Big Son tadi najja ate kujja overtakinga kati nga tuli ku Alex. Kati waliwo omwana awo bamuyitanga group bagitanga Fantasies Entertainment. Omwana wa Fantasies Junior. Fantasy Girls. Katate Girls it came charge luvanyuma yali entertainment yali gen by then. Abalenzi n'abawala mwenna okutwaliza awamu. Kati ku Siriton awo nakolangawo buli Friday wabeerangawo program oba theme bagitanga Romantic Night. Romantic Night eyo yabeerangamu abawala abo babanga balungi nga bagita Romantic Night nga basajja bajja ku Friday ne balabako ku biwala ebinyirira kati nga by time we bambalira we bagamba nti oba boka bambale bagende bakyuse ku ngoye kati nze nkola awo kati lumu omwana oyo mvubuko oyo yajja yali ali mu DJ's box nga abaana bambala time ya nga nkola munanda ba na performinga bulungi yali nkola kayimba kali ka Abdul Mulas farm swimming pool yambadde akapale kange buno obukwate nnyo nfunye ka bucket kange zine nnene obulungi olwo bucket nga yaki ntadde ku stage ati ngenda kuyimba swimming pool ebintu bya beach si byango kwevuma ne wali bafaza akyuka memory kenali ngenda okukola kakati tokattaddemu omutwe neyiridde amazzi ku stage nze nanto byakapale nkugambye ng'omutwe ku beach bwaba kati munnange kume gaya akola ki ascoutinga kati bwe yandaba nvaayo mazo performinga abawala bazzeewo nzije no ku DJ's box ntekeyo ate program enaddako nga bazzeemu okukola kyokuvaamu kyava ngamba naye mwana gwe ng'okola bulungi olwo ng'okosa mannya ki ebiseera ebyo bwe nali nkozesa MC Maniero wangi yali Maniero nenga abalita Maniero kitegeeza ki anti malala ate bye tutuma tubimanyi tunoonya kikanga kitundu sebizere wali MC Maniero nali musajja nali nkozesa lu Spain nali nkozesa lu Spain linye yali ya mu Spain Maniero kati ngali enkozesa kati munnange nenkola ki ne nansima nangamba naye ku Monday mbadde njagala ojjeko ku Chezi nakulabye wansi wali tukola buli lwa Monday nimbadde njagala ojje kwa tubete tuina mu comedian ojje ate tubadde tuina MC abadde nga tubeererangawo naye abeera busy nnyo kati gojja okozesa time ekwo waliwo tubeera nga tumwetaaga naye ng'oluusi atambudde olw'emirimu gy'ayina ng'alina byakwasaganya bingi kati tukabalingireko awo ozibe eddibu baasi kati awo nga balina kapale by then gwe bali bakozesaawo ku Chezi yali MC waawo ate kati nga kali nga w'amaanyi talina nnyo budde olumu time yeetuuka okumwetaaga nga takola ki nga taliiwo kati zena ng'akola ki jangu ogattengawo okuba ekitaka ogattengawo bw'abazze kale ng'okola ki ng'akola okitegeera kati ate bakolanga buli lwa Monday, it was every Monday neŋŋenda netutandika mpolampola ntandika okubakoleranga kati awo ndowooza ne Kapala atandika okukola ki awo mumanyira kubanga yajjanga n'akola ki n'abeerangawo ko olumu n'agenda olumu yali bize kati tutandika okukola ki tutandika okukola okutandika okutambula ebitundutundu ne fantasies eyo okiwulira kati bwe nkola ennyo fantasies eyo yalina omusajja bamuyitanga Tito Tongo Omusudaani kati Omusudaani oyo yalina ekifo kyali eri ku Arua Park bakitanga Park View ku Arua Park eyo kati okulyana Park View naye wali side eno kati nga yagituuma Mona Lisa Arua Park kukyambuka awo nga ku boost yawo ngadda ku Toto ngadda ku Equatorial kati nga naba fantasies era balinayo olunaku bakolawo okitegedde ng'era nabo bakolawo kakati ningendera nenkolanga comedy wange kati jukira era Kapali abanga MC waabwe nenga n'olumu yenga ne kwaliwa pake bamanyi kubanga bwe yafunanga space yagendanga n'abakola ki n'abakolera singa bafunye mu space nga omanye emirimu bwe jiba titoli busy nnyo oba ndi tight nnyo kati nge kyokiwulira wala nti brand nende kwe gamba nga yeetala nga omanye emirimu gy'aba performer bwe jiba kati nengenda ku Park View
Jinasanga oyo musajja Tito nenkola nakola shoza alinga 3 natandika okuntegerera okulaba omusajja nsiima asanfuye emitwalo 5 ebisere byo kuwa emitwalo 5 kyali kinene gachali nga omusajja onafuwa sente nyingi wa ba junior chavangamba anti oyo nanyini kilabu bamuyita Tito ayagala nyo entertainment ninga tamanyi na Luganda by the way niye kati kugamba nze nga je nine ebintu ebingi I can dance I can make biadhi nakolanga comedy nga nkola ennyimba ezalinga nesize ebintu ezaba ba legend alawo bakafeero byani kweganga yanyumirwa appearance eyo ahane art eyo nanfuwa kati omusajja oyo agenda agula ekifo wano opposite wano mumbirizi za CBS ukibayitanga Mambo Jambo na kyakituma Monalisa kika Monalisa yasooka awo awali Lions awo kati olaba emabega wa CBS wano mukona bwoti ngolinga kidda ku Ndeje University mukona awo kati bwajigula kajukira ku chezi tukola buli lwa Monday program yaberanga ya wiki nga tulotetinga bulotetins katika pale ulongenda mumanyira nga bomanyi omuntu nti jukira nti omuntu kale ne bobanga olusobo omuzalo yobanga toyagadde kuwatagana naye banga bweligira mutukane mukola ki mukwatagana olw'omulimu n'abantu bemusanyusanji bebamu kati nzo okupuluvinga enkola yange nsukira waliwo omwana bamuyita Colin DJ Colin era wakucheza awo kati kapali yatambulanga nagenda nabeera bise lumu Colin n'agamba hana yes mwana kapali ono agenda namisinga naye omwana ono enkola ye nga y'amaanyi performance nga y'amaanyi kati ng'olumu agenda okujja ng'abantu batandise okutegeera Maria Kiyani okitegeera neera nze saagaananga era bwe yajjanga twakolangamu ababiri ng'era comedian bwe bakola ki bwe babeera nga tukolamu ababiri ne tukwasaganya ne tushene kwegamba ne tugenda nga tweyiga kati bwe tweyiga Tito bwagula ebbaala eya Monalisa eyeye Mengo agamba Junior nti nawo njagala kuwaawo olunaku okitegedde nsukira yatuwaawo olunaku lwali yatuuba Sande ndoze kayali Sande kati nze kennyini kama koogera nze ngamba Junior naye omanyi tubadde nnyo ne Kapale nga tubadde nga tukola ntandise omutegeera naye atandise okuntegeera tukwatagana actually apart from his brand tubali ali big kulyange ne performance mu blending okiwulira kati nze kanyini ngamba Junior nze kanyini nakamwakange ninga Junior nayo manyi ati Kapale neno tetujja nayo na yeno ne tutandika okukola nga na yeno ne tubanga abatandise okukola gyuwo okitegedde najja nayogera naye najja kati jukira ye Kapale erinnya lye lyali Guni ngera Junior nga ye ngate ye bwe yagenda eri jukira nabo abantu bali bamanyi ngate ye bala ye mukola ki ye muwa sente nenga nze Junior yakola ki yakusasula yansasula kubanga eri contract yeri yajingiza mbannanyini kifo twagala tulete ne wanaani Kapale segedde nayigiza mbannanyini kifo bone batandika okumusasulanga kati Tito atandise tutegeera tukola fane ndino Kapale tukwatagana bwe tukola mu kabana bwe bazina ulutugenda tutandika okwemanya kitegeera kati lumunzi jukira era tuli ku Monalisa awo twali tuperforminga kati Tito atuuka ekiseera atambulamu agenda ke Sudan amalayo ebbanga ndowooza ebbanga lyalinga lya myezi ngeegi nga taliiwo ati nze kennyini nzijukira nayogera ne Tito n'akamwakange nga sirimbye ngamba Tito ne Tito before nga tanagenda nga tutegeera tukira tamanyi bulungi Luganda ninga tuyita bakala fane mendi what bwe bitwe nze kenyine njugala kama ne boss why don't you allow us to call ourselves Monalisa comedians nga lerinye twagala tukole ki tukozese branding eri hotel you have bars and brand name aga no problem you can call what you want ne tweyite erinye eryo nze nani ne Kapale nga tu branding gundi kati lumu Tito agenda agamba nti nayo manyi it's okay you can call yourselves kati atusiibula agende Sudan amala emyezi esatu amala emyezi esatu nga taliwo jukira Tito oyo fe yatufuwanga sente nga neze batusasula nti tuzifaako we don't need to know kwa no yatuno Junior ze yampanga mutwalo oberi Kapale yajangayo gumu kitundu
nenga nze junior mpa muki mutwalo kati ninga tito wabeerawo manya ajja kufuuwa 5 kale ogateko n'audience oloveeyo ne 10 onyuke ogende wakobo 8 okitegeera kati tito agenda amala ebbanga jukira kapale yali ngeri yali alina erinnya kati nga ye ajja asobola okujja ne waba tazze kale asobola okukola ewalala okitegeera ng'ali busy naye nga nze have to report because nze siri nnyo famous I'm just building my brand okitegeera naye nga nkola bulungi era nga buli andabako asigala mpaako credit nti mwana gwokola bulungi kakati munnange bw'agenda n'amala emyezi egi yalinga atufuuwa yasooka n'amala gumu apale nagana naye mwana olaba maniero kubiko kati umuntu ali sabosi takyalabika obusente butini nze ngamba oba tugira tukola ki ne bwe tutakola ki ne bwe tutaddayo oba nitukola kulya paka bosi lwana akola ki akapala akugamba nti bosi takyalabika embeera tetambula bulungi kyaggwa kitya kati anti watu olina kyakumusalirawo kubanga jjukira ye muntu mukulu ate yalina tayito ye kati ng'era olaba nti ye alina ye ate wasobola okuyeeriza abalala kati nze nesikale si mu bubi tetwakayana just yagaba bugambye nze ndaba mugagga takyalabika bwatuwa kasente obusente bwawo buti nga bw'obimanyi naye kati nze jjukira ngeri gye nali fantasy nti oli yali yanzija nasana nga ndi wa kibiina nze nesigala nga nkola ki ng'okola emirimu gye nga nkola yo olwalabise oba talabise nze nesigala nga nkola kati Katonda ono alina engeri gy'akolamu ebintu bye olunaku Tito lwakomawo yakomawo kiro zaali ssaawa ngezi yali musajja yali atambulira mu konvoyi omujjukira ebiseera ebyo motoka nga 6 ati bandi ku stage I remember nze kenyini nze naliko nga performing na inyambadde na kasikati ndi mu kuzina luyimba baba luna lwafina masanyalaze bisimanye bampasudde kati tabatito bwayingira ate nasanga line y'abantu ng'eri mu kuntipinga nga bafuuwa bali ape kati tuke yebo yayingira nga bati atambulanga da stage yali wali kati ngatambula direct ati nagenda wagulu mu VIP gyakola ki gyatuula kati yalina MC we bamuyitanga gundi Jubrilu Jibo yali dansa waragadi kati Jibo kyava Tito amugamba gendo gambe mali yaki according kwekyo kyensanza akola muwe kirabo ki ojjukira nanga asiimye mugamba mpeeyo $10,000 mufane we kale jokingly they tell my boss I need $1,000 I have my problems bichi na kati na seka naddayo naga boss agambye agenda kuwa $5,000 olwekyo kyakusanza okola ki okola asiimye Jubilee ne bamukwatira $5,000 ago 5 bazimuwa najindeetera ku stage $5,000 ameka 5 nenga funa nengwe eddalu n'empunga nezino zibali banfuye zonna ne junior zansasula nenga zireke zisigaze neze banfuye nenziwa abaana abo abawali mabega babali banfuye emitwalo gyali nga 8 nazo nenzibabwa ne bagamba izo muzitwale nze nateredde dda kati tuba tumaze shonge ewedde ndowooza nga tugenda nga wayise eddakiika oba nga 10 nga tuli mu kweteka tuveewo nali ntambulira na ku piki I remember navuga nga piki mba ndi awo ng'essimu evuga ngenda okebera nga kapale yakuba ngaye kapale nga nkubidde lwaliyo kiki kyava ngamba bakuwadde sente okubidde nako sente tukola ffenna biki zosirise n'otabaako kyompaberere kiro ekyo nemugamba mu mutima nti nze mu mutima gwange nze kenyini mbadde nakirowoozeza nga sinakimugamba naye nga mu mutima before nze nga nalowoozeza nti nze njagala muweeyo $10,000 kwayaga 5 kapatana yenze nga kindi mu mmeme nenga itakola ki tamanyi kati nze ngendo kirooze simu nayo weekola ki wevugira nekyenva mugamba ati lwaki oyomba tuyomba sente bazifuuyi bazimpadde nze nototankubira muli bankwe muli biki nengamba kituufu sikubidde naye kituufu kiri nti sente basiimye nze bansanze nkola ki performinga kati bwe twabirira ne kapale ebbanga bali batuwa ku kyezaawo bwe nakwatagana nnyo ne kapale nga n'owa kyezi atandise otutegeera okuddako kemabega kati owa kyezi yatuuka jjukira fantasy yakolanga buli lwa Mande ng'ekolawo karaoke show kati nzukira manager wa kyezi yatuyita
ne bw'oba omuyisa olwaliro n'agamba mbadde njagala tufunemu olunaku lwa comedy ku Chase naye nga mmwe mulukola abantu bameka babiri gwe naani ne MC Kapali olw'ensonga nti twali tutandise okukola ki okwata nga yatukole tufune olunaku lwa comedy Tuesday era twakolanga Monday bino ebyakalyoki n'atuwa yatuwa lwoku I remember lwoku ate olwo lwokubiri ate Kapali yakolanga kandolindoli ewa Uncle John Sega kati ng'obudde ate abaana butini kati ate nga abantu ba Chase batandikanga okuyingira ssaawa emu kale okubanga abatudde obulungi ssaawa paka nga 2 kiki kitundu obeezi kati nga nze nsobola okujja ku Chase n'entandika ku ssaawa emu n'eddakiika 45 okubanga oyogera abantu okumanya nti waliwo ekyapeninga oba 2 nenjogera abantu webayingira kati ate akandolindoli kagwanga ssaawa ezi nya kati Kapale nga ajja ssaawa wajja mu ssaawa 4 kitundu nga zigenda mu 5 ate Kyeziggalawo 6 olumu nga ajja na 5 kubanga olumu olusi yabeeranga n'akandolindoli olumu nga waliwo ne Rouge by then Rouge yaliyo ogijjukira ng'ekyaliwo basi ng'alina naye okugendayo ate kati ng'abibize ng'anyinza okubeera awo nembeeraawo nenjogera nenkola ki buli kimu paka nga tannakola ki tannatuuka bandi awo n'akola ki n'atuuka n'akolayo time ye era ng'omunene ne tujjayo ssente nenfunako ezange zenfunye nafuna ezonaku ne lukola ki luggwa kati olunaku lwe banfuwa ssente ku Monalisa 5 bwe tukyankalana naye enkeera ne mumusanga kyenva mugamba nedda oyombeera bwereere oyombeera bwereere ssente baziwadde nze tebaziwadde gwe nekakati ate gwe okyuse tezabadde za group yabadde it was tipping me wabula teyabadde salary you get okiwulira nemuga tuyomba nenziradde ngenda kukuwaako naye nendaba nga akisusse naye nenyiiga nangamba bakale wesiza botolemedde ssente biki negyobadde okola ku Chase nawo ngenda ku Chase togenda kuddamu kukolawo nga bwomanyi kati kikiro wa Chase yali amu respect era okusinga nze kwakike yali abaddewo before yakusookawo basi tutuuka ku Chase awo yekyali manager zampisa agambye mubadde twacangana ne ku Chase awo ne tuyombera ddala era ne bwobuuza director wa Chase oyo omusajja omunene yatusangako nga tuyomba nga tuli eno mabega tuyomba kyava gamba abagende muyombera eri bakasoma bali wano muleekaano bitegeera kati munnange engeri gyali alina enkizaawo n'agamba togenda kuddamu nakukola wano enjafuna omwana omulala gwenkola naye era manyi Chase muga togenda kudda wano baali bakukowadda naye nga nze njagala obeerewo biki byonna n'abiŋŋamba ne mugamba etusokke naye nze nkimanyi mu mutima bwe mbanga mbadde namugamba era nze okuba naye akyakijjuka namugamba bwe mbanga mbadde nkola bulungi nja kudda manager ajja kumpita nze nenkola ki nengenda nemuleka ku Chase ekumi tewalimuwa anti kati twatuka essaawa ne tuyomba nga tulina nabwozimuwa ne tukyankalana naye yali amanyi nti webanampa bati ssente ngenda kukubirirawo oba nti oba ngenda oba kumukwatira oba omwesito oba 3/4 oba half of the money naye nze it was my performance sinti nti oba twali babiri nti oli yagamba bugambi nti nkuwa eki kyekusanze okola nali waddembe n'obutakola ki n'obutamuwa okitegeera nenkwate kubo nenvaawo nze nengenda ku Chase nenvaawo nengenda ewaka awo netukyakalanira ddala embiranye nejja bas that's when it started netukyankalanira ddala enkwatagana ate nze omanyi nze ndi muntu mukulu waliwo ne incidents endala ezayapeningawo wakati wange naye nze sisobola ate kwogera kwate nze bwenzogera ate kati mba nsusse naye nga biri munda eyo extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya tuline MC Mariachi celebrated comedian atambudde ensi ez'enjawulo akola works ezakabi on TV and on online era nga alina a huge fan base mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja. Is a father, is a businessman and is a farmer as well as an entertainer. Gwe tulinayo nako lwaleero ali born and raised in Nansana era ali proud okubanga azaalwa Nansana akulidde Nansana. Mariachi njagala tutunuulire bwe mufuna obutakkaanya obwo tewaliwo mbeera yakugaa nti tuddiŋŋane anti kati nze anti olaba bujja onkolagana omukwano anti obulamu buno manyi mbulamu
omubulamu okwawukana n'okuwalana byanjawulo okitegedde okwawukana n'okuwalana byaki byanjawulo nti osogamba oli nti muwalana osogamba nti nayawukana naye okitegeera bitebifaanagana kati wakola ki kati bwe tumala okukyakalana bwe tutyo nga nze nvudde ku kyeza awo in fact era nalinga mulaguzi kubanga era ndowooza namala gwalinga myezi ng'egi ebiri manager wa Chezi nankubira nenzirayo week okuva Tuesday paka Sunday ne bajawulamu ne batuwamu ennaku nga bazaawudde emirundi egi nga buli omwe alina lunaku lwe bas ne batuwamu olunaku naye ne bamuwaamu enzize nga ye manager atwetaaga business wise naye n'atwawula enkwatagana ekoze eki eganye kati nse ekyokuddingana naye ekya sente kyandibadde kyangu kuba kyali simple naye ate waliwo incidents endala eziproving omuntu nti ddala n'omuntu sijja kusobola kukwatagana naye nze bye sisobola kwogera okitegeera waliwo ebirala ebiri kati nganze byenayongera okuprovinga nti omanyi nze omanyi entertainer ate comedian obwongo bwe buba bw'amaanyi nnyo okusinga kangambe apart from omuntu omusawo bamusomesa bwe bajjanjaba omuntu bamusomesa kisomese balongoosa bati bagira bati okola otozalisa bwoti nenze ngamba comedian ye muntu yandibadde asinga amagezi omanyi lwaki kugamba bwentyo olw'ensonga nti comedian abatasomeseddwa it's a talent from God inborn kizaale ekyokubiri aina time watuukira n'agamba kati it's time to be funny it's time to be serious okitegedde ate omuntu omulala kyatasobola kukola nti omusomesa tayinza kugamba nti kati olwaliro kino kiwedde kati kanfuuke eddiikuula it can't be naye comedian yekka yakikola ki yakisobola nti olwaliro olibula mbeera no nga munyumya naye obeera n'omuntu nga comedian oba bbaawo gwe kenyini n'otulamu audience loga neddala ono ye bba wange okitegedde n'oweewuunya nawe n'oseka naye nga yakuwasa kitegeeza nti waliwo moment wakyusiza obwongo ne bukyuka nti kati kankole ekintu ne gwe nnawasa oba n'abanzala kye batasuubira naye nga kiri fane si kisomese si kikole ekiwabula kigabe by God kyekyengezako kugamba omuyimbi bamuwandiikira oluyimba baga ojja yimba bwoti ne bamula n'engeri gy'alina okulutambuzaamu omukubi w'ebivuga bamusomesa tojja kukuba bwoti wano oba osala wano oba bwoti naye omuntu akola comedy era kizibu nnyo era tebakulimba nti waliwo omuntu asobola okusomesa comedy tebamusomesa comedy basiimulako musimba bamushapeninga bawawulako obuwawuzi bako envuvu katini nnyo comedy tebamusomesa era tiwabayo omuntu akulimba olina kugamba nti no simayo simanze namuyigiza kifu wabula namuwawulo oba namuwa guideline era ne bwe tuba tukola nga tulina abaana nga tukola nabo era sogamba nti eyo paati tajja gisobola giwoono njagala tutunuulire kati omanyi lwaki neetolodde bwentyo ekineetolozza bwentyo nti nze nsobola okutunuulira omuntu ne musoma ngeri gyendi artist ne musoma naye nga okusinziira ku bbanga lye mmaze n'omuntu ono n'engeri gye tubadde tukwataganamu tuyinza obutasobola kugenda wala okitegedde ng'olaba ebiseera byo by'omu maaso teri mba mmaze omupiikinga n'okumusitadinga that's why nsobola okukugamba nti sijja kusobola kukola ki kweyongerayo naye kati eyo ensonga bwetyo bwe yakola ki kati namwetegereza simuyinako mutawaana nti oba nina ekizibu kyemwagaliza oba saagala abeeko ekyo nedda naye just nagamba bugambi nti kabeera obulamu bwe let me live mine okiraba ngola nti tetuyinza kukola ki ebyange n'ebibyo biyinza obutakwatagana embeera z'abantu zikola ki zaawukana okitegeera kati omanyi guno omulimu gwe tukola mulimu abantu abakola omanyi nze ndi comedian naye mulimu abantu abalowooza nti omuntu bw'okola comedy ate gwe toyina kunyiiga oba buli kimu kirina kuba comedy nti ibula bwe mbeera fane bwe nzija bwe nti nga nkusanze ne mukazi wo nga ndi comedian nenzija olusikangeze bugeza ibula ajja kulowooza ndi comedian nekusanga ne mukazi wo oli naye nenkola ebyange nemukwata amabeere oba nengira ki kati ekyo mulimu omuntu yalowooza ekyo nti olwokuba ndi comedian oli ajja kitwala bw'atyo no ekyo tekisoboka
era ne bobera gwe ibula siza kugamba nawe umanyi naye nedda kino nedda osuseewo oyiseewo kati njagala nnyo omulimu gwenkola gwapeningire ku stage bwe kiggwa kikomaawo that is me nti bwe mba ngenze ku perform nga Mariachi abantu batudde nti you can't perform. That's when you prove nti Mariachi ddala yali ku stage nti ogenda kukola video bajagala mu category wet Mariachi yali mu video niwe babiwedde living obulamu that's why natandika comedy ngo ojeko bana abakola ngo oluzungu bamuwanji before nga Mariachi sinaba ba Salvador abo oluzungu nga Mariachi sinaba kufuuka nga bwe nfuso lwaliro nze mu Boluganda nze natusooka okwambala serious off stage no ne ku stage okwambala serious nti comedian tayina kubantu tichegeza nti okubokola comedy inda kubanga oddugala like appearance nchitegeera okiwulira mu stand up bayambalanga kale tebalinga tebaddugala naye okubeera serious naye n'otwa audience n'osengejja comedian nga ayambadde omanye okwambala kwa njawulo okutukula smartness ne expensive si byebimu byanjawulo yibula sokubanga yambadde bulungi toddugala n'ogenda no performinga naye omuntu engoye zo n'ataziwa budde naye ng'otukula naye waliwo omuntu w'omula ku stage gwe kennyini kyayambadde n'okiwa obudde nga comedian ngali mu ngatto y'amaanyi kati tukyengezaako okugamba okitegedde kati ne mbagamba nti lwaki mulooza baba yimbi lwaki olooza omuyimbi ye yaleka yasobola okugira mu ngatto y'emitwalo 4 comedian tasobola jjambala nti naye asobola. That's why nso okujja ku stage nga ningato ya mitwalo 3 oba empale ya mitwalo 10 oba t-shirt ya mitwalo 5 n'omuyimbi najja nga musinga n'olusi ne bwekoze eki okwambala bas kiregeeza nti kyetwambala tekiri mu ngoye kiri mu bwongo kiri mu bwongo kiri mu kyofulumya so kati ekyo ne mugamba ekyo kyo kijja kukyuka era nze wange empea ze nga comedian wedda nandibadde ngamba kanfune kirugabire kyange ngende nkole because ndi comedian nti abaja gamba kati ngenda kubeerako dismart mu mulimu gwange kuproving nti mulimu gw'abantu bakusasulira okugulaba eva bwe nabanga eva nganja kubanga nga nkolya mu bintu bya nusu 15 kati smartness ngenda jambalirawa ate nga bali ku stage wemberera mu bantu. Mariachi njagala tutunuulire ebyo byonna byonyonyola it is about professionalizing the job kufuula mulimu nti guli professional and no kucommanding respect from public abantu bamanye nti yes abantu bano batusesa batusanyusa but this is a serious business kwabo oluzungu be bayambalanga batyo bayira muwanje omulaba eva bera masuti ge basalva babera kubanga bo bagira mu oluzungu omuntu asomye kera bwabeera nti bo babeeranga smart nengero oluganda bwajja otegerya nti waluki Waluganda ngero mwawula mangu so nokyusa game Mariachi wasomako nasoma paka kyakomeka S4 paka senior 4 olwaleero luno singa bukeera ku makya ne wabeerawo embeera ekwetaagisa okuddayo okusoma osobola ogigondera n'oddayo n'osoma si kyasobola lwaki olw'ensonga kati ndi musajja azadde nina okuteekinga obuvunaanyizibwa ku famire yange kati obwongo tebukyayinza kusitowalinga bye bannyinnyonnyola mu kibiina ate nga omwana nga maama naye bwakuba nti onaddukana wangi tuli ku extra digest mugobaze nga tuli MC Mariachi ene sibu bwegamba kino eno omusomesa bwagamba nti kino nekino okusoma kulungi era sikwina naye kati nze nganze si kyasobola kukuddamu wennakoma abaana bange kabayiseewo. How is home abaana bali batyo omukyala ali atya gyali mulungi talina ttabu ewaka Mariachi nga taata abeera atya at home ati kati kyo kyenkugambye kati nti nze ate wembeera ewaka okujja kupozi nga nsazeewo olwolumu lwembeera n'abaana betusaagana era sinze muntu abeera mweyo kati era kalakita that's why n'abaana bange olumu bafuna clips zange eze comedy store ne baseka at home bazifuna ate zisa social medias everywhere agala ne daddy wayogedde akantu biki ne baseka ne saagala nnyo ate
kibeere nnyo nsagala nnyo identification ya comedian ebeere buli wembeera nze njagala ebeere ku stage bw'ova ku stage olivinge bulabulala ebe ewedde okyegedde nze sagala omuntu ansange mu luguudo ansange ntambula byange agambe nti oba comedian kituufu mbeera comedian nembeera serious nebo osasula n'oyingira theatre ogambira nti naye ddala ono gwe tubadde naye njagala tutunulire ebiseera bisinga wakawo abeera ku TV more especially wakawa comedy store abeera ku NTV mutudde waka mulaba oba TV abruptly omwana ataddeko NTV kuliko comedy store oli mu ddiiro omukyala abaana n'oleeta joke abaana ne batumbuka ne baseka because you're funny otegeera. What is your reaction here? Tusanga nga ndi nabo tulaba nabo. We sit and watch. Nenga nenseka. Nenseka aga daddy wesekeredde. Nenseka nendaga nti nange neewuunyo okuba nti nze nakyogedde. Kubanga kiri kyabadde kyawali. Okitegedde. Nange nseka nabo. Abaana bo wakaba kwa dressing batya. Daddy manyago oba bampita daddy. Okay. Bampita daddy kati obulamu bwe butuwe butambula ne kati bwe butuwe butambula ne nsobola okubanga ndivinga kati nze sina nnyo mpalana era tubaga nti obadde someone I hate because nze when I nzija mulimu guno nze I didn't come to compete I came to entertain era kyokola bas I don't want to be better than anyone wabula I want to be a funny person in my fans. Oba a good entertainer in my fans, not to be better than Ibla, oba better than any entertainer, but I want to be a good performer in my audience. Audience yange bege gambe still need mariachi. Achulira nesaga ilo lya gola government is I don't want to be better than anyone. Wabula I want to be a good what? Entertainer. Nti mariachi atusanyusa akomewo. Nesagala kubako gwenzi tobanti nsingo no dagala audience nyini yebeche sengejera kwayo yonyini on that same note abantu barifaringa nnyo of course it is a huge statement but ikyogerwe bwerweyo ne bagamba nti mariachi wakwata kapale n'omwozamu yenna n'omubangukamu n'omukugukamu n'omuyitako ekintu ekyo bw'okiwulira kitegeeza ki era kikuyisa kitya anti kakati ekyo sobola kubanenya era batuufu wali okiwuliddeko nabiwuliranga okay. Kituufu olw'ensonga nti omuganda agamba gw'olabyeko ye mwana bwe kiri basooka kulaba ani kapale okitegedde naye ekyo tekiba kituufu okiwulira style style ensala y'enviiri bwefaanagana ate emitwe giba si gyegimu okitegedde obula kyengezako kunnyonnyola nkitegedde tugende mu maaso nkitegedde okitegedde basi kati ffenna bwe tubanga tusala sawuliini n'emitwe si gyeki si gyegimu eriyo ogw'amasiga eriyo gutalina nkoona eriyo ogwa bokisi naye nga gyonna gisaze eki shawuliini mwena musaze shawuliini era oli ajja genda agambe Ibula osaze enviiri ng'ez'amaliyaki naye omutwe si gwe gumu kati ekyo kibamala bakirowooza okibalekedde kati yo okudde oli kugamba nti nno nagira bwe nti simana engira bwe nti ekyo ne bw'okola otya n'oddira content n'ojjangu era kyekugambye nti ensala y'enviiri n'omutwe si gwe gumu tebisobola kufaanagana ne bw'oba ofa kati kyeki kyeggambye nti ensala y'omutwe oba sayiro y'enviiri okufaanagana tekifaanaganya mitwe okay eyo nga tuvuddeyo mate njagala tutunuulire wakeera ku makya making a decision as an entertainer ate celebrity okugenda mu butongole mukyalawo n'akwanjula mu bazadde be ng'oli ku peak mu biseera abantu baalirowooleza nti okyayagala okubanga olivinga obulamu obutali nti ofudde relationship yo public decision eyo gyetya era yagirako biki decision eyo yokusala okugenda okwanjula anti mulimu ekintu kyo omanyi ebiseera ebisinga ebintu ebimu eproving omuntu ali organized byebimu ku ekyo okitegeera byebimu ku ekyo
kutongoza muntu wa waka okiwulira ebiseera ebisinga kiprovinga omuntu nti yali organized okiwulira nti omuntu bamanya nti omuntu afuna wasinziira okubaako wadda kati nasalawo neŋŋamba nti ekyo nakyo kakikoleki kakiggwe kuba teri agenda kinkolera ate nga njagala nakyo kibeere mu bintu byenziza entereza nga bwe nagamba nti nakenkya nga kanzimbe wensula kuba bangi nnyo abali mulimu ogwaffe ninga bapangisa ninga sente ezizimba azikolaki obanga ye ayagala amala okufuna ezizimba eyenkana eyawava munno oba eyakirumira okiwulira era nze nagamba nti kansooka enzimbe gye nnina Mukama bwaliyongera omukisa olizimbe esingawo ndizimbe ekisinga ku eyo naye kansooke nkoleki maleko esooka yensonga ki nakugamba nti nze ebyange mbikola nga nze sikola lwakuba gundi nkola nga Mariachi sikola nga Chameleone sikola nga Bebe Cool sikola nga Bobi Wine I do as Mariachi oli ne waba asula mu nyumba nga yabisengo baana I'm contented with what I have because nkimanyi tinaye kyalina nange nsubuso okukyanga nkiina ate mu peace okitegedde so si moving ya ku bulamu bwange ku leesi sigendera ku leesi nti oba njagala nti kyateeka nti kokola bwe nti no nkola kye nnasobola comfortable ne mana nti kikoze eki kiwedde Mariachi njagala tutunulire ebintu bino by'ozookola bangi abalina obusobozi obubikola nga okukola okwanjula okukyala oba embaga okuzimba amaka n'osajjakula bangi nnyo abasobola okubikola naye bangi tebabikoze abali mu layini ya entertainment olinayo abantu abali special mu bulamu bwo abeekusifu eyo abajja bakuteekateeka ne bakubulira nti kola kino oba gwe it is your decision oba olinayo embeera gy'olaba eyayita ekweraliikiriza nti banaalaba batyo oba bananjogerako ki gye bujja mu maaso yo nga sikoze kino ne kino era kati era kisi olumu nawe omuntu oluusi mu bulamu bw'ensi oba nekyoyagala ate omuntu obeera ne targets zo omuntu atalina target takolaakolana atalina biruubirirwa obeera n'ebiruubirirwa n'omanya nti kino kyenjagala okubeera oba kino kyenjagala okufuna kati nange nakula buto nga njagala nange mbeereko n'ewange that's why era bwe nasooka sente zinasooka okufuna nakatandika okukola oka nti siri muntu nnyo alaga ensi nti bwenti bwendi agamba ala ate sigalina sima omusingi mpite Ibula otekeka akasoli oyita omulala ogala oyita omulala kuza amazaalibwa mpite Ibula si bwe nakuzibwa njagala nnyo nze kambeerero zindaba ennyo nga nkola ekyo ekyanjagaza okitegedde kwa si buli omuntu anyumirwa pate zange okitegeera nze bino byange bibeera ino byange kati that's why nasalawo ne ŋŋamba nti naye kaakati abasajja mbadde ŋŋamba labadde mwene embeera kansooke nkole bwe nti time bwenaatuuka nga neetaaga ndikola ki ndikola ekirala okiwulira kubanga tomanyi what is tomorrow tomanyi kikatono covid yagenda n'atugwamu kati yali amanyi nti nagenda kuzimba mu 2 yazimba kati kingizaako okugamba teyazimba sina kindi ayinza n'obutazimba ng'omukisa gwe gwali mu 2 emirimu ne bagikola ki ng'omwaka gwe katonda yali yagera 2 ago covid najja kati ne guyita ayinza obutazimbira ddala kubanga Ibula omuntu anaabeera obulungi mu mwaka gumu osobola okuzimbira mu kalina bwe kiri mu mwaka ogwo okitegeera kati waliwo oli nga sente yaziina emabega ng'ate alaba afuna nnyo naga ne 2 kanzimbe zino kankole byenjagala covid n'akola ki najja ayinza obutazimba okitegeera kwa mulimu abaagwa mulimu abatagenda kuddamu kuwagirwa mulimu abagenda obivaamu mulimu abajja okusigala just nti mwali mu mulimu naye nga takyalinga bwe yali ng'afuna takyafuna kiringa kyeyafuna afuna ekyo just ekyumbezango nga zaafuna takyasobola kuzisonda kugula amabaati 10 ago ng'alina kufuna just zibeezaawo bulamu nga ziri ennyingi zakola ki zaggwawo ng'alina kusigaza just zimaintaininga kubeerawo nti omanyi mu bulamu bw'ensi olwaleero tufuna ssente nti Ibula olwaleero beera ku TV ng'okola noba ng'ofuna kangezo oba 10,000 buli wiiki oba buli mwezi bagikuwa n'okola by'okoze boddayo ewaka n'otunulira enjuuyo n'otunulira faamu yo nga biri ssente ezo zebakuwanga wabikola
you feel contented ne bwe buchencha ibula ngo badde ofuna nga abadde afune ku ndako tugenda kuwa emitwalo egi ebiri osobola okusigala ku TV ng'oli happy omanyi lwaki because buli woddayo 10 olaba walikola ki olaba waziteeka ezakuyita mu ngalo obeera contented n'ekyo naye teri kigenda kusuula ddalu nga kubanga bakuwa emitwalo 10 ne wayita akasana ne bagamba ibula embeera kati mwana bwe tugenda kuwa emitwalo egi ebiri kati ate ebiri egyo si gy'otunuuli otandika kujjukira 10 lye baakuwanga basi tiwalyanga lyotandika okujjukira naye terikyakola that's why kati abantu banyiize abamu banyiiga ne bakambuwala ne bakyawa abantu bakola because nti yo omuntu yaba amanyi nti from January to December nina kubanga nfune miliyoni 5. Okay, extra digest mugobansonga mate kinyala tutunuulire between ogenda e Bulaaya okwentertaining abantu emitala w'amayanja okukola obwa MC ku mbaga n'okuzannya comedy nga ku comedy store oba mu bivvulu kyekisinga okuyingiriza sente kisinziira nteesa sometimes kubanga izo comedy store waba waka that is home wosinziira ogenda mu mbaga wosinziira n'ogenda e Bulaaya wosinziira n'ogenda e Luweero wosinziira n'ogenda e Mbalala n'ogenda e Masaka okiwulira kati yenteesa y'ebbali y'ematalinga okyandolinze otakwanga sente zaffe tezibeerangako fixed oba tezibeerangako nti permanent nti kyatteeka ninafuna bwe ziti tekisoboka emirimu gyawukana omuntu asobola okuyita Embalala n'akuwa miliyoni ezi 2 omuntu walinasala nova wano n'ogenda e Kayunga omuntu n'akuwa miliyoni ezi 3 e Kayunga n'okozesa amafuta tegawera na ga mitwalo 2 Embalala n'onywa emitwalo 2 mu egi 5 ng'onoona miliyoni ezi 2 e Kayunga n'okozesa omutwalo gumu oba 15,000 n'onoona miliyoni ezi 3 ekisooka bibeera 2 emirimu gyawukana abagagga baawukana okitegedde sibeebamu sibeebamu emitima gyawukana kati kyenkugambye nti omuntu asobola okugamba obugambi manye kijangu wano ninayo just kapate k'omwana wange yawezezza omwaka gumu amuzeeyo egenda kumpayo mu ekitundu akajangu nkuwa akakadde olina kugamba lya kinyamba ndi mitiyana mama wange aweze emyaka 7 nyamba nda kuwa emitwalo ago 5 mitiyana omugamba nedda ate amafuta kale kankuteeremu 10 n'ogenda nono n'emitwalo 5 10 n'olinywako amafuta omwana adaweza omwaka ogumu nakuweemu n'ekitundu kyokka nga ali mu Kampala kati bwe biba because nabe ensawo zaabwe tezinkanankana ate olumu aba akwagala Bulaaya eno kiri kitya Bulaaya si mbi kubanga abantu batulaba bwe tuba tugenze bannayuganda be basinga okutulaba ebweru be basingamu naddala mu European countries ezo Sweden, London, Turkey, US ira be basingamu okitegeera omulundi gwo gwasooka ddala okugenda e Bulaaya tu perform oba okufuluma eggwanga Uganda wasookerawa okusookera ddala eggwanga nga nkufulumye nti Uganda nasooka Sudan Tito yakutwala era Tito yasooka okunnenyesa ennyonyi mu bulamu oyo Tito era nazaala n'omwana ne mutuuma Tito muyinayo omwana bamuyita Titus Kasozi ng'omubbulamu Tito Tongo Omusudaani yasooka okunnenyesa ennyonyi era neetaaga okuba nga nkyamujjukira okitegedde okusiima kwange ye tamanyi namwana namutuuma linnya lya Tito n'omubbulamu Tito oyo mukyamuwuliza gyali najuzi naliko Sudaani naye era yannema okufuna naye baŋŋamba nti gyali naku zino agenda abeera somehow kusinzira kale yali afunyemu obuzibu n'omanya era embeera y'ebyenfuna bw'ebeera yafunamuko setback era namubbulamu omwana wange erinnya lye kuba neetaaga okumujjukira kubanga namwagala nnyo yanjagala nnyo 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 ng'oyinza okugamba ndi wa ggwanga lye ennyonyi eyaddako wali ogenda mu nsi ki eyaddako ndowooza nali ŋŋenda Dubai ani yakutwala Dubai eyo yani yantwala ogamba teyali Ebonies bali ba Ebonies ayitoko okuba yali Katende yali Ebonies kati aweza ddako Balala nzirazero ninge yasookera leyo sigyerabira
nkulu nnyo nga Tito nalinva Sudan ate nalinvaayo nga nzira buzi kuba mu kugenda nagendera mu mmotoka wayita wansi era nagirinnya nga sirina na passport wanuwe ne passport nali sinnagifuna. ofuna otya passport nagifuna bwe natandika okutambula n'eboninzi nenfuna passport. ani yakuyambako ogifuna? Katende Mr. Katende JW owekitiibwa akantu ako kakulu okwongerangako era musajja yasooka okuvunya passport era yasooka n'okuntwala US n'ogirinnya era nampisa bulungi nnyo sina kibi kyemumwogerako. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tuli ne MC Mariachi. Mariachi njagala tutunuulire ebimu ku bikwogerwako abantu bagamba eyo nti oguze nansano mumalawo nti buli aweddemu abatunda nga tebalina bizibu abatunda kyeyagalire abalina ebizibu obaguzeguze okubamalawo nansana kabumbi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Neebaza Katonda okuba nti olulimi baluteeka ku nze kimanyi Katonda akiwulira ndigula naye nga tonaba malawo naye otambuzaako naye ndigula naye nga olina byoguzeeko okusinga okugamba nti bagamba oli mubbi Katonda era munnanga akimbalire nti ndigula. Olina ttiimu y'omupiira ekiruubirirwa kyayo kuzannyamu buzannyi oba obala kugenda paka mu super? Omupiira ngwagala nnyo kubanga era nali ngumanyi ngwagala nnyo era basambira wange mu kasaawe era kange nze kenze nannyiniko ngwagala nnyo era mudde eyo nsuubira okubeera ne akademe y'omupiira. That is very good. Nkiina mu bwongo bwange akuba nti just ono COVID yatuwamu setback plans zaffe zimu ne zikyuka nga bw'omanyi. Tutunulira troupe, dance troupe, culture troupe gye watandika eri etya? Weeri era bayina eyitibwa etya? Bagiyita Mariachi dancing troupe. Ezina culture dance ezizokka era nayo ngiina ayina embaga kwanjula bazina bulungi nnyo bakola bulungi nnyo era lumundowooza tuli bayita ku koona ku koona bajja kujja basanyuseemu abantu baziniremu ku bantu bakakasa nange kwolwo engoma eŋŋanda ndigizina era funayo Friday oba otwagala Friday ejja nga bambala nga bajja ng'embuutu ebwatuka ng'abantu bakulabirawo ng'emirimu bakuyita wala nakulako ng'olese ne kabanda engeri muneejo mutasasula kansigi muneebandabiraawo tunyumya ate n'ebirala kubanga emboozi teggwayo nga bw'omanyi nti obulamu bw'omuntu oba buwanvu ebingi nnyo n'ebyokuwabula abantu ebyokubabuulira omanyi Mariachi ndi comedian naye ate nali musajja yandibadde omuntu era nze singa nasoma nnyo nali njagala kuba looya n'ekyo ekirooto kati kyakoba ekyo kyafa naye nzikiriza Katonda alinnyamba baana bange bali baawo alikiba. Osanze challenges ki mu mulimu guno mu buweereza bwo obwa comedy? Tebibulamu era disappointments mbategesi bibaamu oluusi nakusuubiza zino nakuwa zino oluusi challenge tuzifuna mu audiences tezifaanagana n'okubanga obwongo buyiiya nnyo oyinza okugenda mu bantu b'egindi ng'obadde mu b'egindi ng'olaba tebikwatagana content kati ate n'ekya challenge nafuna nti nagenda nentandika omulimu guno nga nagutandika na Luganda kati ekyo nakyo kinchalenginzeemukko okuba nti mbadde sikola luzungu simukola mu luzungu ate sikyasobola kukikyusa ekyo nakimala kyaggwa that's why nti nze sigenze nnyo mu zino zi East Africa zolaba zi Nigeria zi Tanzania Burundi Ghana Zambia bas sigenzeeyo nti olwokuba sisobola basanyusa naye olwokuba olulimi tebalukola ki bwoyogera tebalutegeera basi kati ekyo kinchalenginzeemuko eyo wingi neba nga sigikoze eki sifunye sente zaayo naye nga zibaddeyo kubanga byenina bingi nnyo ebyandibasesezza ne batuuka ku the point niyo obuzibu nti ndi mu luki ndi mu Luganda ate sikyakikyusa I branded kyaggwa kati kangumene kino Katonda anangabirira ewala. Abantu bwe batuuka mu mirimu egy'enjawulo
ne bafuna ettutumu ne bafuna essente ne experience with the time baddayo ne babangukamu ekyo kye bakola nga bannabyamizannyo sookulya nti azzeeyo agenza akoze sports science agenza okusoma management mu byemizannyo nebigwa mu kkowa eryo olina enteekateeka eddayo okulaba nga legalizinga kyokuloba okiformalizinga in terms of ebitabo anti kati olaba olwala ne bwenkugamba nti ne bwenzirayo nenkola ebitabo byekwatagana ku art sikyasobola kugenda mu luzungu sikyasobola kizibu nnyo kubanga ate abawagizi bange kati bennina abanda by'ebbanga eddene ngenda kuba ate mbakyusizza nnyo ebanga ntandikwa mpya okiwulira sikyasobola kukikola kati bwenzirayo mpozi kyenyinza okwagala okuyiga era like managing nakyo kitaga kikusomesa how to manage people management to manage a company oba to stay with the people like abali mu entertainment kubanga kyo banjagala nembanga nina abantu nange benakwatako ninga nti kakati no agondi ya Maria Chiachi ya comedy oba ya drama nalange nsinzirawo nenfulumya abaana ne bagende wa mugunde bagenda wane okitegeera kati how to manage abantu abangi how to stay with people tutunuulire ebintu bino bibiri comedy awemula n'atyoboola mwogerwako ensangi zino nti bacomedian ba generation eno okuwemula kuyitiriramuko anti okuwemula kwawukana waliwo okwemula kw'ekigambo okwemula kw'ekikolwa n'okwemula kwa sayini okw'obubonero kakati kisinziira ate n'ekirala ebiseera ebisinga okuwemula teri akwagala ate n'empemula eyawukana lwakuba nti just abantu bakulira mu famire za njawulo ibula waliwo omuntu akugamba nti nno osinika amannyo n'oseka waliwo ate omuntu gwosa okigamba osinika amannyo n'akuloopa ku poliisi anfumye antyobodde kati abantu bawukana bakulya mu bitundu bya njawulo okitegeera kakati ate audience tosobola kutegeera buli muntu ali mu audience nti yakulira wa okigedde nti olumu oyogera ekigambo nga si kyamaanyi nnyo kati ate obuzibu obuliwo kisinga piikingi bw'oyo alabye nti kibi nnyo era yasinga okukitambuza ng'agamba kinene nnyo kinene okitegeera kati sinjagala okugamba abantu abatulaba nti bakkirize bw'aba ali mu audience comedian najja nayogera ekigambo nti oba batako ne wabaawo aseka yakirekaawo amanye nti ate kitasanyusizza basi agambe waliwo akoze eki asese nze kanninde ekyange nange nseke ku kyange kyekisengezako kugamba kubanga tetufaanagana buli omu yakulira wawe ebyo bigambo kubanga kulya nti ali enkoko omusiraamu wa mbuzi omukatuliki wa mbizi okegedde gwe osanga musiraamu wasanga ali embizi avuma astafurra oktegedde n'ow'omukatuliki wasanga ali embuzi awunyanga embuzi ennume kati bikompiitinga because oli omu alina kyawoomerwa kati n'abantu abatulaba muntu bw'oba owulidde ekigambo kituufu kiyinza okuba kinene ku sayidi yo nereka ate kufuuka nnyo special bw'ogenda okyenjeeze nti gundi yakoze bw'ati no kubanga wooliraanye wabadde wasese which means nti abantu tetukola ki tetufaanagana ne bw'aba asese nga ŋŋambye banange ibula obigula gino ga yina agamba musajja nabigula ng'ayinza atya okwogera bw'ati gwe bw'oba tosese gwe linda ekikyo ekinakusesa naawe ofune ekikyo njagala tutunuulire ekintu kya ssente zino ezibaweebwa ze babafuuwa ku stage ne wabaawo n'embeerayo abantu ebweru eyo bageresa nti ennaku zino abantu mubakaka okubajjamu essente abazze asasudde okuyingira katonda emitwalo 5 ate n'oletayo embeera mpa zino leeta zino mpa zino leeta zino mpa zino n'ebigwa mu kkowa eryo ekintu ekyo okyogerako ekyo ekyo nze sikikolangako nze terikome mu kasitoma ampa ssente nga tayagala tebakikulimba nsobola okyogera jokingire okoze otya mugagga nsirwa limu ntambule ngende like that jokingire era bwakulaga nti
ate tolwawo kibanga kusaaga wabanga fun time ati kyo kyenkugambye nti abantu tebafaanagana olwali awo tebandibadde sente tebakyazituwa naye gwe kyogaa tebakyatuwa babawa kati oza lwaki batuwa nti era kikwata ku oyo ow'akajanja kikwata ku oyo omwavu mu mutima yakirowoozaako ennyo omwavu mu mmeeme naye waliwo abantu abalina sere zaabwe okiwulira oli omuntu ajja naga nti maliyaki nze ngenda kujja ku stage awo naye njagala onvumemu ngenda kujja n'emitwalo egi kati asoga bannange omusajja bamuwadde sente ate naavuma omuntu kumba oluusi olinze yakikoze eki yakiŋŋambye yakyagala yaseka nomugamba mpa sente akanula amaaso galagauli naseka nabanga akuwa nazizaayo ikyayagala kati ye mwatu ye bwe yakula kati ate gwe ow'akajanja golaba nti ate kinene nnyo kyenkugambye nti abantu balina okumanya nti tetufaanagana abantu balema okukitegeera ekyo nti mukiibi si abamuwonge baba banjawulo kati ye bayagala olugezigezi lwe bwalujja eri mu bikomera byabwe aluleete ne mu society okitegeera Mayaki njagala tutunuulire comedy akwata ku ddiini religion ne tribes oba amawanga ekyo ne bwogenda mu nsi yonna banyiiga ekyo ne bwogenda mu nsi yonna ne bwogenda mu kuyimba ne bwogenda mu kuzannya mizannyo ne bwogenda wa comedy atambulira mu bulamu bwa bulijjo tewali biri special bitambuza comedy tebiriyo kubanga bye tutambuliramu bwe bulamu era bwe tujja bwe kulaki bwe tubeeramu teri kintu kibagenda kugenda kigenda kukusesa nga tokiinaako evidence tekiriyo tosobola kakati omuntu agenda ayogere ku bulamu bwe Nigeria gy'obeera tosobola kuseka tumanyiiyo era omuntu alina kugamba bannange abantu b'e Katanga bw'oyitayo bannange bali bakusobera osanga wano akasigiri ate wano waliwo ataddewo poti ate wano because bw'ayogera reflecting oba okirabako that's why you laugh because olina obujulizi bwekyo kyakoze eki naye mutayinza kugamba bannaye nabadde Nigeria mwe bwafaanana Nigeria bannange logizeewa banezinja mulimu gundi tozimanyi kakati gwe natandika otya okwogera ku kintu omuntu kyatamanyi comedy n'okuyimba babulamu bwa bulijjo that's why n'abayimbi majority abamu bayimba ebikoze eki bituuseewo bibadde nga bibeerawo kubanga nawe kyojjako omusajja yayimbye ku gundi omusajja mutuufu okyegedde kubanga bwe bujulizi nti wano nja kuzayo katono emabegako Rema bwe yayimba oluyimba nti nakowa buno bulavuniga busemyekozo gutujja bwe yaluyimba mwalimu akagambo semyekozo love nigga bwe yakiyimba kati kyogamba nti ne gwe yayimba naye agenda alope nti amwise love nigga oba gwe kyali related kale kati lwaki ono bwe yayimba baliwo abasemyekozo abakolamu lwaki lwanyuma because nti bwayimba ojjukidde luli lwe yayimba n'obigatta n'obikombayininga n'oseka kati ne ati bw'aba nti ne comedy bw'aba nti olwaliro bw'ogamba nogamba nenze neewuunya lwaki obeera eddiini ekola bweti lwaki obeera eddiini tebeera nagundi era bw'okola provement ogenda otuukawo ngaera kiki kyekyo comedy bwatyo bw'abeera abantu balina kutandika kufiiringa mu mutima nti it is hard. Thank you. Lastly nga tunzika akataleke kamaliraki what has kept you relevant okuva lwe watandika paka we tukusangidde olwaleero kyekikusigazza ku chat ng'oli relevant kumanya nti nno gwe mulimu gwange okay okitegedde kumanya nti gwe mulimu gwange okitegedde ate nze omusajja yambuulirako ekintu kimu naŋŋamba nti bw'obanga oli ku kitundu nga musajja akuwadde omulimu katugeze nagajanga ozimbe nimuteese sente nakugamba nti enyumba ogenda gizimbira sente meka nti $2,000,000 nakwata $1,000,000 n'agikuwa n'obanja akakadde nojja nozimbako ebbulooka 4 nomale wiki nga tokomyewo ekyo kikola nga gwe okimanyi nti ku kitundu gwe wekka gwe muzimbi aliko ne bw'omala emyezi 5 ajja kukola ki ajja kulinda naye bw'omanya nga nti waliwo omuzimbi omulala asobola okuzimba w'okomye mulimu guw'ekitiibwa yentanda gyakusibirira okitegedde nti omulimu guweki ekitiibwa kubanga sigwe okola ki sigwe wekka atunuuliddwa kati olwo edda etwakulira wabeeranga kibayitanga sitima ozijjukira bazireetanga mu mbaga ne mu nnyimbe akatimba nga bapikampike kati okimanyi emyaka gyedda nti sitima ezo omuntu yazikumanga babeeranga batini ku kyalo
olusi yabeeranga omu oba babiri ng'alina obukugu basi ngera sitima bwezikira nga bagamba mukirire wa mukibi mutugambe ajja tuyambe sitima ekoze eki nga yekka yaliwo nye bw'oba okimanyi nti neno si sitima nti ibula bw'oyosa waliwo ajja okujja gituusa respect your job okitegedde thank you awulidde tegeeza gwe kikwatako kubanga kyokola waliwo omulala asobola okukola ki okikola naye singa obadde wekka nti ibula yekka gwe tumanyi yekka yali abantu bajja kukunoonya tumanyi omuntu ali atya mumuleke n'oli abalya kitegeeza gwe koolwa omisinze tofunyeewo okay kale tetugenda kubanga tusukkawo tujja kwongera okunoonya ku Mariachi but as of now n'olwaleero nekatumuleke agenda akola it's a weekend ayina byagenda okubanga agattaganya intelligent man nnyo toyinza kunsobola that's when agana liso okuba lawyer naye saasobola kubanga bidde sejjusa kale extra digest mugoba nsonga Mariachi webale nnyo obudde bwo amina nammwe mwebale kujja kutunoonyaako nkuwagira nnyo ndi faani waate nkwagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kutunoonyaako naye sigala nsibirira entanda abantu bonna nga kigambo kivuddemu MC Mariachi wookola waawo ekitiibwa kubanga manya nti bw'ovaawo n'omulala asobola okukola kyokola kyobadde okola siggwe wenkomeredde siggwe wekka so respect your job, respect your place, respect your position. Mubeere bulungi mweraba. See you next time.